ensonga bwe nziwulira nti nkomawo nkomawo nti muganda waffe oyo okukomawo akomerawo ku nsonga ezi bbiri. Esooka eya revolution akomawo nga komando nga wangudde olutalo, ng'olutalo nga jjajja amumenyemenya avuddeko. Okay, nkitegeera. ekyo takisobodde kusinzira ku biriwo, ekyo takisobodde kusinzira ku bikola ki kubiriwo. Ekyokubiri akomawo amaze okuteesa ne jjajja tasobola kukomawo nga jjajja tali aweya era nga tali kutamuziza jjajja, tekisoboka. Terms and conditions. Tekisoboka. Era ekigenda okusinga okuneewuunyisa mu nsi muno kyangambeeramu bukyangambeera ni bwe ndigenda emagombe ndisigala nkyewuunya nga tokyassa. Anti kale waliwo obulamu fe abakkiriza buveeko tusooke twogere ebyawana kubiriwo olifa okyewuunya ndifa nkyewuunya be bannayuganda okusigala nga tebanaba kutegeera singa akomawo n'agenda wali kuba emagere bawaddeyo local construction erongoose eri kuyiikuula local construction semba omuddo ekola etya gate bagenda teekako ndala biri ebikamera biri ebyeggwantanamubbe bagenda simbako bipya bali mu kuyiikuula era obonna obulaga nti akola ki akomawo nga bamaze okukola renovation kukyusa entebe munda kukyusa tiles biki abasirikale bayingirayo tomanya be bagira bagenda gifanishinga gavumenti yefanishinga oba kyonna kyekiri enteekateeka zo zigenda mu maaso obubonero obulaga nti omukulu akola ki akomawo. Kakati nze Bigirwa Moses ekigenda okusinga okuneewuunyisa mu byobufuzi bya Uganda kwe kusanga Munnayuganda era akyagamba nti oyo atuggusa nga kampuni ya gavumenti ebimu ku byengenda okusinga okwewuunya mu nsi muno nti ensi Katonda yagijjako amagezi abantu yabakuulamu emitwe gyabwe yagijjako n'aleeta egirimu amazzi okusigala nga ndabawo abalowooza nti tutambula tukola ki tugenda mu maaso revolutionary. Ekyo nje kyewuunya nnyo ekyo era nja kufa nga nkyakola ki ng'okyakyewuunya obutamanya bw'abantu era kijja kunzijukiza omukulu Kibwetere ono yayokya abantu yagamba abantu nti banayite mufuluma ne kasapulaali bali ne kasapulaali abantu ne bafa nga balaba nzirange muwala wange yafiira okukwata obwongo muwala wange wasenga wange yafiiramu nga mukkiriza era ng'ebibyo byonna bitunze lugerere ebyo byonna yabitunda bagenda mu ggulu era n'agenda ne babakumako omuliro n'asirika yafiira mu Kibwetere tetwamuziika nako. Allahu Akbar. Kakati ekintu ekyo nkyakyewuunya era nja kusigala nga nkyewuunya abantu okubanga tebakyafunctioninga psychologically. Abantu bajjajja yabateekamu akantu akabatabula omitwe omanyi mu bino ebyafu ebyokwesimbawo nali ekamuli eyo ng'abawagizi bange bangamba tufumbe omuceere tugabule abantu tuteekemu ebirungo nga baponeti bange bye bakola buli dakiika babeera bagabula buli dakiika kugabula nga bawunika abalonzi aleeta abasawo nga 8 kutabula muceere ntamwegi ow'Ebugerere n'aleeta amaanyi ge ow'e Galiraaya n'aleeta agage ow'e Tanzania n'aleeta kati yatuwangula musawo yamujja Zanzibar yalinnya nnyonyi kuva Zanzibar kugambi ate yatumenya ffenna ne bagaba ebirungo ne batabula ebirungo mweyo embeera y'okukwata abantu obuwongo naye akati bw'ojja e Kampala n'osanga omuntu nga bamukwata obuwongo nga tasobola kulaba mazima nagatali mazima kintu ekyo kyewuunyisa nnyo era nja kukyewuunya. So mu bumpimpi olutalo teruliiwo banaffe nabo lwabalemye nga naffe baluteekako embeera nze nali e Busoga eyo
lye livuka lye bayita Bobby Giant eriri mu kkomera lyakulembera amawulire agagamba Bigirwa bebadde basibyeko Museveni. Nti mubadde mulemezaako Museveni? Kasajja kanko nnyo badde batulemezaako Museveni wano. Oyo Bobby Giant nga ye yabijjawa? Anti balwana kudda mu space gwoveewo baali balowooza tufuna nnyo bwe mubeera mu kulwanyisa jjajja. Baali balowooza tufuna nnyo kakati mweyo embeera Bigirwa bye balemezaako Museveni kasajja kayina enkwe baliwa bali mu kkomera. Nze yamusiba kakati nze bagamba yeekwata yakola atya ali luddawo yeewamba mbugwe weewamba ne wetwala ku Ssemwali. Mbu neewamba ebyo byonna ku mboko ze bakufuumulako obufuumuuzi ku Ssemwali. Kati abantu abamu bajja twetondera mu mpolampola era sisuubirayo muntu yenna naddala aliye mabuusu okuvaayo ng'akyalina akamansa nkali. Buli omu ajjako muwonga mukakamu okwebwalabwala obwebwazibwazi n'ogenda ewammwe ne bakunazaako ebisiraani n'ogamba ntandikiddewa nga buli kintu kyonna kyaggwawo. Twabikola ebyo byonna bibalimu nekigaana. So abakulu nabalabye ebusaabala ekikulu ekiriwo kiri nti kugabana bifo kyekyabaddeyo. Kugabana bifo kyekyabaddewo ebusaabala. Ani atwala akakiiko ka paaka? Ani commissioner? Ani leader of opposition? Ani atwala biki? Ani agenda munakayi? Byebiriwo kwegamba mu bumpimpi ekyafunikawoko kyekyo kiriwo kyekyafunikawo. Kutematema bifo nakukanya ng'egye tunaatambulamu. Kati gwakyali ku page. Kati ate ekyabasibe tebakyogeddeko engeri gye bayinza okugyayo abasibe mu kkomera. Ate kati abasibe mu kkomera ogenda bajjayo otya? Gwe jjajja bw'ali okuva mu mutima alibata. Naye mbu tubanja basibe yeyo levo gye batuuseeko. Tubanja basibe jamaa mukuve ng'obanja omusibe eyakava Makka swengere ng'obanja omusibe Nswengere yakava Makka. Bona bafuuse ba Haji mu ddakiika emu. Era Nswengere yabadde mukambwe nnyo ku nsonga ya ssente gye babadde bagamba nti nno bagenda kusondera omukulu milioni 3 zimuyambeko mu buwaŋŋanguse. Nswengere teyakkanyiza nakyo ne mulya nnyama yaganya okikkanya nakyo. Nga bagamba ki? Bagamba nti tibannayingira mu parliament ssente ziri luddawa. Ne babagamba nti kasita babagazeeti nze bammanirenda weebali. Mugira mulyayo obulooni. Mugende mulyeyo obulooni musasule milioni 3. Ate basalidde 3. Nubiani nayo teyakiguze. Ate Nubiani apinga kyaki? Anti Nubiani yamanye enfuno oli omukulu gy'afunamu. Amanyi kuba ye mumyuka we. Ye mumyuka we. Anyway, ebyo byonna abantu basanye bategeere nti ffe twali batuufu okwesonyiwa abasajja abo. Wano tubogerako lwa nsonga nti bateekateeka okukola ne biba bya gavumenti. Weebale nnyo. Tubiweera omusolo. Era tulina obyogerako. Tubiweera omuki? Omusolo. Kyekibyogezaako kyokka. Otherwise singa si ekyo ate kakati babeeranga mu muziki waliwo yabalumbaganangayo. Twali tubatawanya ddala. Naye olw'okuba ssente yange n'eyiyo n'eyooli ze zibabeezaawo. Tulina obbogerako. Era bajja kwogerwako bave mu muzannyo. Kakati njala okutegeeza bwanakwezi ekintu ekigenda okusinga okuneewuunyisa ye Munnayuganda okusigala nga taguzibudde maaso ng'akyali mu bintu by'ekyana ekito kulinda Uganda empya ng'ate tebiriiyo
nze mbabuulira kubanga olukiiko lwali badde busaabala lwali badde lugamba bannange Mwai Museveni tajja kulayira bakomanda azifena tuweddeyo komanda mulya nnyama dumira egaba kubanga yagamba nga yakuyoola ye no sense akuyoola komanda yulika dumire katwe Zambali dumire nansana sajja tajja kulayira kubanga ekibuga ekyo ndaba kyetoolodde bulungi yes nalukoola dumire kawembe gwake nalukoola kawembe ezo zonna zonna site suburbs ezikwatisa omuliro ate buli ezo constituency zonna zeŋŋamba zirimu ki zirimu mu Luswayiri bakiyita majengo slums zigeto geto muduumira olutalo ate muli mu kweteekerateekera kugabana bifo olutalo babivaako naawe tobabuulira ebyo olutalo balulwana ne balumala baba babivaako baddeko ebbali ensonga bannayuganda abatuufu bazikwasaganya tuzitutambuza n'ebyokuddaawo n'obuguumiriza abantu ate nga naawe onoonya bifo onoonya kulya kwe kukusumbuwa tetujja bikiriza kubanga bitumalidde obudde bungi olutalo lwadde emabega nze nabadde manyi bagenda kujja ne resolution sema resolution erimu ensonga semasonga ezigenda okugobererwa before 12th May nga jjajja tannalayira kinabadde ndowooza kubanga babifunfugu baweddeyo naye bayogedde ku kwesoloozamu kasente kulabirira mukulu mu diaspora. That is point number 1. Point number 2, tugabanya tutya ebifo ebiriwo. Omanyi amawulire agavaayo amalala galaga nga Ssenyonyi bw'anaakola ki bw'baagala okuzoganya bw'baagala okumuggyako ekyaloopu anti ba democracy ebiri kitundu vaayo omulala naye akola n'enambeshe naye ayingiriwo kati njagala kulaba ku bukakamu bwani bwa Ssenyonyi nga talina kifo ekyo n'amasanso gali nga agavuddemu emmotoka baatumiza mpya eno bagenda giwaka Nankanyi kifuipu aweeyo obuyinza bulungi nga Mpuuga bwe yamuwa. Tojjukira Mpuuga nga yamukwasa omukulu n'abatwala ne ku kitebe n'agira ono bw'ati n'ono bw'ati n'amukwata n'awanika nti era Mpuuga aweereza bulungi nnyo buli omu alina kyalina amusiime waayita ennaku ezi kyeyakola Mpuuga ne guno gujju alikwasaako ebiri abo basajja be bayita ab'enkwe kakati kibayite enkwe sadida omanyi okubeeraawo nga naye ng'ejjambiya eri wano naye nga museka ng'oli bwagiramu bwati takulaba kyebakola Mpuuga kakati official leader of opposition kyekyagiresaawo ekyo nagikugamba nga wano era etteeka lya lumu naye terisobola kuyita mu buli mbeera yonna ojjukira bwe nakugamba nenkugamba General Museveni ey'ofiisi ajagala ebeerewo emukolera emirimu gye eriikiriza opposition era bw'ojjukira conversation eya submission ya delegation ye NRM gye yakola mu kakiiko nga babayise yali efaanagana neya Nuupu. Togijjukira? Njijjukira bulungi nnyo era bonna basimba Nakakongo ne bagamba lino etteeka teririna makulu ligenda kwonoona demokrasiya era NRM yasinga okubeera enkambwe kubanga etteeka lyali lisimulula evako lyebasiba vako ki buli ava mu ofiisi eyo avaamu mukambwe aba yagala kumpi kola kiwayi kiki kugambye era buli ava mu ofiisi eyo akola kibiina almost kubanga abantu afunye ku munnyo guli nunisizaako kununisa okwo anunisizaako okiwulidde gomanyi okubeera ne miliyoni 8 buli lunaku awo nga kwogaba naye ng'oli omuntu amulala azinoonya mwaka mulamba miliyoni 8 ne guggwako nga tazifunye mwaka bwe munaabava mu bulamu bw'ensi eno nga tazikutteeko kantimba bwati wadde n'okuzirabako nga ziri wamu be basinga n'obungi
bebasinga n'obungi. Kakati tutunuulidde tulabe. Kakati ntunuulidde omukulu naye ndabe engeri gyadda mu katebe k'emabega. Mu katebe k'emabega jaamu adde mu traffic jaamu. Omanyi obukulu buno kiringa ranka mu magye. Kasita oyingira era mu magye abakyakola amagye ng'oli akyagaagala nnyo abatayagala kuva mu Kano brigadier awo abayagala okutambulira bw'abayagala okutambulira ng'akyakola amagye. Kasita oyingira Major General okudda waggulu ogafulumye. Olwo bo banaatera okugakufulumya olwo ogenda ogafuluma. Kasita otuuka ku leve eyo Major General, Lieutenant General olwo ogenda olw'ensonga nti todde eno wansi osemberedde retirement osemberedde gafuluma oyiwe General eyo ranka eri ku level ya strategic mission, strategic planning. Okiwulidde kakati ate General onodda oduumira division tosobola Foster General era kasita okoonayo Platoon commander yuba tukyakola kasita ofuuka Foster General bwepa tandika oba tunafuna sente mu magye manya tolizifuna oba sala amagezi owuutanye eziriwo ozikwate mangu oba wazalendo oba okola ki oteekeyo kafaamu kubanga lyekubo lyoba okoze eki otunuulidde lyoba otunuulidde. Teekayo obubuzi n'oteekayo obubuzi 8 oba 10 oneebulizabuliza ngo temukwatiridde Jeno Kayihura bumukwatiridde okubeera promoted mu bintu bino saawa yonna oba okola ki ogenda kati leader of opposition nze nalaba nga abaagiwa Ssenyonyi eyamuweera yali tamwagala biri awo yali tamwagaliza wadde olabanga amwagalize because twogera ku career twogera ku byobufuzi myaka 15 ku 2 mu maaso obadde leader of opposition olwaleero ogenda kuba ki ekirala commissioner eyo Livansi tumwene wa chief whip eyo yona Livansi oboze mabega naakola kibwe yali afudde bw'olemala kati bw'ova ku bwa leader of opposition olina okudda ku bintu ebi either kufuuka party president wa kibiina secretary general ekyo bwa secretary general kale nakyo weekiri oba okufuuka minister kwebyo ebibiri Ssenyonyi byalina okufuna president wa kibiina oba minister mu government ya Jjajja singa bamusuula wano singa oba ovudde mu office kakati ebyo ebibiri kitegeeza ki kugenda mu lutalo n'ekibiina ekyakuleeta oba oyagala kufuuka president kitegeeza nti olutalo lulina okubeerayo oba genda fuuka minisita wa Jjajja toyagala kudda mu traffic jam oyagala sigala mu masanso oba olina okuteesa naye kitegeeza oba olina okugenda okuba guzimaaki Jjajja kyava yalemezaawo ofiisi eyo buli agibeeramu tayagala agivaamu agivaamu akaaba Winfred Kiza yasibira mu anti yali mu anti naye nga FDC yagimuwa nanyiiga nnyo owulidde nandala yagirimu kati ye president wa FDC alina ababaka 8 kunula FDC yaweze 10 yaweza yabajjawo 10 ina mwenda naye mwaiki okugamba nti FDC alina ababaka 9 Forum for Democratic Change kibiina ekyali ekyamaanyi omanyi kyekitegeeza UPC yaweze 10 so UPC yaweze 10 yesinga ekitebe kinene mu ggwanga lino kituufu tekiriko wadde okubuuza tekiriko wadde okubuuza kakati tulize that moment abantu nabagamba General Museveni yasinga okwagala ofiisi eyo nga bampakanya si we tutuuse we tutuuse tojja dduwulira okujjako nga beekuŋŋaanyiza nnyo Ssenyonyi nga yeekuŋŋaanyiza nnyo ne yeetowaaza nnyo mu bulumi obuyitirivu ennyo n'agulayo omudidi ogugwe
egubeera kubanga emmotoka eyo Land Cruiser eyo ogituulamu toyinza kudda mu zino zimaaka ekisi zaffe za lufaadi zikawundo eba tekyawooma Land Cruiser kakuba mpanga ziba tezikyakola kakuba mpanga eba tekyakola bajjukira yali mu kakuba mpanga mwe yava n'ayingira ki omudidi guli ate jjukira ogwo omudidi Kadaga gwe yali avuga gwali gw'amaanyi Kadaga gwe yalimu bwaguvaamu tomanyi bali balogo nnyo bagasibira mu mmotoka Kadaga gyabaddemu dogo ku dogo nagaa nedda era ne bamuleetera emiridi emipya guno ne baguwa Ssennyonyi ne baguwa Leader of Opposition kati Leader of Opposition gwe yalimu ate ne baguwani Chief Whip bigenda bikka bwe biti kusinziira ku myaka gy'ogivugidde ranka era nankanya abadde ng'avuga Land Cruiser awo Chimpenko niye kikaddekadde oyo wani abadde Chief Whip era Nambeshe Chimpenko niye kikulukulu kikaddekadde ekyo biri bi ordinary nga kikyatuuka egindi ye Winnie Kiza kyeyavuganga Winnie Kiza kyeyavuganga kye baawa Nambeshe ine nga bamuwa kikulu nnyo yali akivuga Kasese kati ono yakiteeka ku lw'embaale okiwulidde kati era naye ajja kivaamu akirekera omula kubanga ndabanga agenda okuddamu eyo Chief Whip ajja kuddamu eyo agenda kuddamu eno ya Ssennyonyi gy'abaddemu bamwambike empya ne Ssennyonyi gaana aba atuuse ku kizibu ekitalojjeka kyekibi okuli obwambi ng'okyali muto kiva ogambye nti yamuwa teyali tamwagala guno olabanga akola ki amwagala okiwulidde kakati mweyo embeera ebyobufuzi abantu bagenda kati kubitegeerera ddala kano kasizoni kano between now ne 25 May abantu bagenda kutegeerera ddala ebyobufuzi ebituufu ng'abantu bagwangana mu bulagu nkugambye gujja kuwulira kubanga wali n'engumi eyagala kwaka ku nsonga z'ebifu jjukira ffe ng'eggwanga tubanja kiri ekinene emugamba tutambulako ne kino ekikoze kuba kati buno bonna obukiiko bwa paaka kosase abakomishona bulina okugabanwa bulina okugabanwa zaake wange anti kati zaake of course ate wetwogera ano zaake y'omu ku basiniya MPs zaake y'omu ku basiniya MPs abali ku opposition tulina kyomugamba kyo kisanja kye kyakusatu abatakolifayinga okusinziira ku bbanga n'ensamba oshabe owewaffe Kasaana nibamu ku basiniya betulina ensi yatabuse abalonzi bagenze mu parliament ababaka ne basigala abalonzi begendere mu parliament ababaka byabalemye abalonzi ne beesitula ne bagenda mu parliament abantu abatayige ku luno nga tebaliyiga naye nze ogwange ngukoze osomeseza abantu ndi musanyufu nze ogwange ngukoze ki ngukoze era tolina kyoŋŋamba naye jjajja lwaki kino yakikola bw'ati ku mulundi guno n'atakikola mu myaka giri egyayita lwaki yakikoze ku luno anti kakati buli sizoni ebaako sizoni y'ebyobufuzi ebaako ebyobufuzi byayo kati eri jjajja emabega yonna abadde nga ayina strong opposition ng'ogipenetrate nga kimutawaanya era abadde nga spendinga sente mu military mu police okumanaginga opposition okitegeera kakati ate wano ndaba kaweweevu ndaba kaweweevu kamaanyi akaweweevu ko kasuse kakati kusomoozebwa kijajja kwagenda okufuna ng'agenda okulaya talina kusomoozebwa kwonna kubanga njala okutegeeza twali wano 2011 kulayira kwawanvuwa 2011 Katonda alayirire ku ttaala kiki kwawanvuwa
abagenya abetaba ku mukolo bano banankanyi bagudula ka Jonathan okuva Nigeria biki babayisa mu kisenyi mu kisenyi ekyafu kino kafume mu Kasalodi wo musumbani ayine Kiganda je batemera eyo je yatemera ngate main nfu ngabana bagizinze toina oyita anti ngajiunye tojja kulayira yoyo tojja kulayira omutuufu abamu mbu tebalina na kulayira abakungu ne bejjawo nkugambye ffe tubadde mu bintu bino guno omulundi gwo jeje yalidde nga mukungu nga mulimi guno omulundi sigulabanga jeje yalidde ku kakeeka awo zitali wadde okusoomozebwa wadde dakika neki era tebaba wakulimba kwezi waliwo kyetweyongeddeko ng'oludda oluvuganya tukendedde bukendeezi kakati pulaani kijja mutegese okulaba nga jjajja mumuza kaseera akazibu kubanga kino kati mukitegedde nti kino si kyammwe kino kya jjajja tuli kufumba zeŋŋaazi tuli mu kufumba n'abasambi abalala okuzzaawo ekitiibwa ky'oludda oluvuganya olweteekerateekera okukwata gavumenti tuba tulina buli dakiika eba yakunyeenyezebwa buli dakiika erina okuba nga enyeenyezebwa ekyo bwe kitakolebwa eba tesobola kuggwa gavumenti za Africa bategula ntegule sizaakalulu kutegula ntegule niwe kaba akalulu n'akalulu ako nga kalimu ebibala ebyaki ebyenjawulo okitegeera bw'otakola ekyo tewali mulimu negwe olaba wa we balina okutandikira nga jjajja anaategulwa kubanga kakati jjajja anywedde goge mazima jjajja anywedde nnyo okusinga bwe yali era jjajja okuteesa aba akuyambye buyambi okuteesa naawe n'ekyokuteesa alabika nga takyakyagala kubanga abayenje budde kiki ekiyinza okutandikirwako okuddamu okuguma jjajja mu muteeke ku kababi nekisooka tulina ensonga ezisinga tezeetaaga ku kamera kweyo levu era sijja zoogera naye nga regrouping yo egenda ekolaki egenda mu maaso abalwanyi abaali basaasaana notisi ez'enjawulo abantu ze bagenda nazo n'obumanyirivu abalwanyi abaali bemanyi walabako firimu za America zino ezaba Chuck Norris bano neyafudde n'abalala waliwo firimu bagiyita Namu Angel kikomando bali badda Vietnam kujjayo gold Namu Angel Namu Angel naye kakati mu kuddayo baali balina nanyini ddiiru yanoonya beyakubako nabo emundu Vietnam eyo tinaye bigirwa yaddawa agenda anoonya omukuomu ali mu kigalagi eyo ensi yamukwatira eyo akandikazivandikaadi zizefa aba ali awo nga bamusazeeko agenda okutunula ng'alaba bakomuredi tinaye kwezi yaddawa ali ku faamu eyo alunda ndigaze yalwala kiki nti mulamu n'ebintu byamusobako nti yali atusinga kuba sinayipa yali atusinga mu ekyo tumusaleko kati bagenda baselectinga abalwanyi module eyo ne baddayo okiwuli kati ne wano tulina neero okunoonya abakyalimu embavu abakyaliwo kuba ebintu bingi ebikyuse abantu bakuze ekyo kikulu eyali omuvubuka luli kati musajja ate alina mwana kati alina 2 3 okitegeera abamu bafudde abamu basomye bayingidde mu bya intellectualism bino ebyokulwana kabalaza tebakyabyagala abamu baasala eddiiro ne beegatta ku jjajja era balina ssente tebakyayagala kutaataganya gains zaabwe mu eyo situation abamu bukoowu Nansi Bambi ng'oli Nsibambi ate tomuleeta mu bino Nsibambi talina bukoowu bwamu ate yalwanya eki Nsibambi yalwana Nsibambi abadde nga mugagga ng'alinamu obusente awo obutambuza obulamu
nga tafiringa muliro guli ogwo opposition akababi kali akakasa meme aina apartment ya Mombasa, Nairobi, Zambia, Forex Bureau okitegedde kugamba ye nsibambi ye yali takkirizibwa na kugamba mbu nkyuse yali asigalayo naawummulire era ekyo kyeyakola tekiriyo nze sikkanya naye era nze nagana okukanya naye wagana okukanya ne mukulu munno si mukulu munnange musajja mukulu asingira ddala ddaawe mu byobufuzi okujjako mu byobufuzi naye mu byemyaka musajja mukadde kituufu okiwulidde musajja yakola endagaano ya Gaddafi abamuto yagamba yakola endagaano ya Gaddafi n'abatuuze okiwulidde baba bali batunda ki tewali amanyi okiwulidde kakati yali takkirizibwa kusala ddiiro kubanga abantu abasala eddiiro be bafu abatalina abatuuse ku kisenge n'abantu ne bagawayo bigirwa agenda muleka agenda aliyeko sajja bannange waali weewo Nabbeti Kamya bwe yagendera yagenda ayenje buse ekyamazima teyali bulungi teyali bulungi Nabbeti Kamya yagenda wamukkiriza oyo teyali bulungi teyali bulungi ddala we yagendera waali weewo kyekyali ekiseera kyennyini gwali muliro gwennyini so naye omuntu yenna ng'osobola okulya n'onywa abaana basoma topangisa tokola ki n'ennyonyi osobola ogirinya kati ate ekikutwala ewa jjajja kiki okiwulidde okumalamu olutalo amaanyi naye eno embeera gye tuwangalira ekutunuza mu kkooti ya jjajja ekutunuzaayo n'ogamba naye sirina kyakkola ekkooti kangiringizeemu emyaka gigenze era ffe abantu baali tuwadde ebitiibwa byaffe gye n'ogumye tubaddewo era nze mu kibuga ntambula freestyle tolina kubanja sirina manja abantu nze ababanja kyosobodde okikoze ate kati naalikoze eki nze ekyogwange ngukoze okiwulidde naye abasoga bategeera nti n'omulimu ogukoze bebamanyi nze ogwange nagukola ate nze contribution yange mu struggle togibalira busoga eri country wide eri international kubanga gye n'olwanye bwonteeka mu byebusoga oba onzise anti kakati engeri gye walima amakadaago tunoonya replacement ya maama kadaaga ebusoga abantu batunuulira gye Bigirwa oginoonyezaawo nakuwulirako obuwulizi nti oyagala kumuddira mu bigere kiki maama kadaaga nakuwulira buwulizi oyagala muddira mu bigere ayaya yafudde kati nze yali kyali wange nnyo omukadde oyo era nga mweyagaliramu nnyo naye kasa nakola Eastern Revolutionary Platform nakuta nenva ku bbeere noba nga tokyayonga nga zikyayonga kiki lwa nsonga emu bamugamba omwana ayagala kuwamba region ate kyakyagalira ddala kiwulira ate naddamu mulaba jjukira nyingira akalulu abanitamu nge balowooza ndi wakadaaga naye abakadaaga balowooza oli wanitamu naye nga nze naguma bugumi nenga nze Bigirwa Moses kanwani jeno kubanga otuuka ku ranka y'obwa genero oba tokyegayirira nnyo ne bakkubira wakati awo osobola okuyimirizaawo olutalo twera bbiri ne zinyiga rawuumu ne zinyiga saavaayo naye amaziga agali ebusoga gamanyi koze eddagala liri lyabawunza bawunga kakati lyabavaako ne bagamba kati kino ekyokugoba abantu ku kkubo kyagenze paka eyo ebusoga ekiri ekamuli okimanyi abantu bagamba singa twali tulonze musajja waffe wano singa si masasi gegaaka tetwalivuddewo nansana bakaaba kyebakoze nansana kwasigaddeko wadde awo eyewalula obwewaluzi kamuli yalibadde ekizampo nze nkubuulira eri abalala okuguguba galivuze kuba gwe tosobola tujja ku street nga gw'oli mu ofiisi ife tulagewa
goli mu office onunisa fa ba street fetu ya naye kye bakoze ab'e Kampala bannange bakubye Kampala wawuliddwa n'omuwadde awuuna anti kakati okubugumirira mu byokulonda bye mutamanyi ne mugoba abalwanyi bana bali batundira ebigaali ku bigaali obutunda biki byonna bonna ate va kuba ebigaali ab'ebigaali abadde batunda ebikajjo obadde ngo balaba babadde ba intelligence abo nga bateekako bubendera maama abo babadde ba intelligence era butoboogera nako yogera ku bali abasuubuzi baffe ab'ewansi babadde ba intelligence ab'ebikajjo ne pisito babadde nazo batusala nanansi watermeloni waabwe babula omulundi ogwo tebaddamu kulabikako kasita akalulu kaggwa n'abalalu bonna ne babula ne wabeerawo ekintu ne kiwolera ddala ne kinywera tebaddamu kulabika okimanyi nti n'abalalu baggwawo abalalu abaali batandise okubeera abangi ate kakati ati omulimu gwali guwedde ogw'okusika eriyo baadde bonna ba intelligence abo CMI ne ISO abo toboogera nako bali ababadde wali boboogamba weeraliikidde nnyo weetetegera ebigambo ku mutunzi w'ebikajjo nga badde weeraliikidde nze kyenembadde neewuunya ti omusajja strategy nga yali yakabi nnyo n'abasala enanasi baali baweze abasala watermeloni zino ez'embajjo abo bonna abo naye tokyalina gw'olabako n'omu abo bonna abo tomanyi woba ogamba woba ogula ebikajjo awo bakola ki n'emboozi nyangu nnyo bwakutemera bwakunyumiriza abanga wa saaluuni akusala bwakuweweeta bwakuggyamu ebigambo nowa booda tagana tandika mboozi ababooda ate abo bazibu oluba ogituulira bappa ng'azimulula emboozi omuzeeyi omulaba olaba bwatufuga nze sibaddamu kati bo bagathering opinion poll z'abantu abantu balowooza ki obusungu buli ku level ki okitegedde jjajja alyoka atukolemu omulimu ng'ategedde bwe tuyimiridde obusungu buli ku level ki tibuli ku level bweti nti kale kakati abantu okwerozalonza okubugumirira okukyamuukirira bakkirize badde mu bizimbe abamu badde mu butale bw'e Nansana ne Wakiso ab'ekamuli bali mu kaaba kamuli nduulu bonna babakubye bafuukuziza street zonna bazigobyeko abantu bino okufulumya kola display byonna babiziza munda omusajja waffe yandibadde alwana ate kakati nze olwo olutalo nze mba nfiirawo kati oyinza obajjako awo nga nze ndi mubaka kuki masitula ali ludda wakati ali Kampala naawe anoonya bwa minisita kati bwarobinga ayinza okudda ku bali naawe abaliyaleka naawe abazezzere bamukolera kye yali ayagala kyaggwa n'essimu takwata anoonya bwa minisita oba naasuuza bwa Karamoja oba Regional Corporation nga ddayo ne Land Cruiser abazezzere yabamala baali ezize byaggwa abantu bonna bali mu kunoonya bifo bali mu kulobinga buli yagwa mu kalulu kabewo opposition kabewo NRM bonna banoonya jjajja na Jenosale wano kujja Kalanda abanupu abaagwa bakansala be bamazi kaadi simanya bandiyako milioni 25 bekozeemu ekibiina awo bagenda kulaba jjajja abaddukirire bali bubi sajja yatubba sajja yatukola bino tiyatuddiza kaadi bali mu kwekolamu kibiina bagenda kusisinkana jjajja ayagala abo ajja balaba jjajja ayagala abo ajja balaba bakasukeyo kyabakasukayo bagende beddaabulule jjajja ayagala abalemereddwa n'okubasisinkana aseka n'okuseka ng'empiki zo ziweddeyo amapeesako gaweddeyo nga lwaki takulaba najja balaba abo jjajja yetaaga kusinkanako era beekolemu ki beekolemu omulimu kubanga tebaali bankyukakyuka twayolanga buyoozi mujje Museveni aveeko kati abantu bagenda bepositioninga awatuufu mu bifo byabwe ebituufu osobola okugumira embeera kwizife tubaddewo wano ne tuluma obujiji nze nange mbulumi kuva 9 mwezi
ne tuli mu bujiji nga ng'olaba ensi ekomi oganda Mukama Katonda nze nakukola ki n'agamba aguma munna kye siina lwe nalwala nga kuva Kamuli nga batwangudde nze nalwala wamera ebirogologo nze namera ebirogologo naye nze nalwala okiwulidde kwegamba bw'obuuza abantu b'e Kamuli lwaki tebaatuwa kalulu bakiraba kati bekuba esasi mu kigere babagobye bonna mutookengi paaka yonna bagigobyemu ebikonteyina oba abantu oba ebintu eba space gavumenti egenda gikolamu nedda gavumenti egobamu bana abandigitawaanyiza omanyi tebamanyi kulonda kati ebajjawo bagende beeterereze. In fact intelligence gye nnina eraga nti Oweekitiibwa Kyagulanyi bwaggweeramu ddala supu n'atakolabo kye baali basuubidde nti agenda kikola ekyokukunga bo ne bagamba nti katwetegeke nga bukyali abandyekalakasiza katubongereyo nga bukyali ku kinajja mu maaso bave mu Kampala bave mu bibuga kuba ge magye agasooka ago bave mu bibuga bagende mu byalo ekibuga kiggwemu threat ebyobufuzi bakubanga byamaanyi ate ne Kamuli ebadde si yakuzanyirako anti twe tugizimbye olwo kye tutazimba eyo olaba tutereeza b'e Kampala ate bali okuguguba twali tukutaddeyo ga kwa maanyi amasasi galinga ganyookayo olwakuba ku mulundi guno saagala kuganyoosa naye mu kutabula activities ezo ez'amasasi oli muka nnyo naye ku luno twayagala tukole ki akalulu abantu bafune akalulu tulondebwe tujje tusavinga abantu twali mu politics of reasoning kumbe taliiyo kakati bw'abanga taliyo jajja osuubira ku myaka gy'alina ategeka transition oba akomawo 2031 kusinziira gwe ku intelligence gy'oyina omanyi waliwo tyamu gye mbadde ngenda okukozesa naye kanjireke okusinziira bw'atambula jjajja mu mateeka tukiyita locus classicus okusinziira nti osoma guno omusango ne gukuwa ekiriwo guno gukutuusa ku kiri locus classicus nti eno embeera eriwo etutuusa kitwagala ku kyetunoonya ku kyali kibaddewo wekitegedde kakati bwe ntunuulira locus classicus ya jjajja endaga nga atanasiibula jjajja tanasiibula akyaliwo endaga nga atanasiibula era tomwewuunya nga tuli naye 3 mu gumu okusinziira ku nteekateeka gy'ali mu kukola kubanga anaasiibula omulaba wabaawo byata teyeyongera bweyongezi kubyesigaliza ate nakwongera kubifunza wabaawo byata ebitandika okumanagingibwa ki kati tulinde cabinet enonda ya cabinet n'enonda y'ebifo ebisigadde ejja tulaga oba asiibula oba tasiibula n'enonda y'amagye abaduumizi baani ayinza n'okulwawo eyo okutagazaayo kubanga initeeke ya oba yaliwo mwaka ngwerabira naye yagiramu ba David Muhoozi David Muhoozi ono Minister of State for Internal Affairs erimu ono Muhanga ani oyo Commander Land Forces ukitegedde erimu ono Lieutenant General James Mugira yabulabe initeeka eyo yabulabe kati beba bifunfugu abaliwo ate siniyako katini kuono agadumira bali bagamusookamu ebyo bagamusookamu
bano yabayitako buyisi nga first son bwaba nga yeyambisa ki obukulu bwa taata kakati amagye ne gabanga eyo tiimu emanye ekyokukola byabayivu abasajja bayivu era bonna baava wali Makerere ne basala bafulumira ku Kadeeti era akafaanyi kaabwe nakalabye bonna banyambo bonna beri nga bakanudde amaaso bwe bati tebamanyi kiddako bakutte ekintu kati beba Lieutenant General beba Major General beba bakabaka b'amagye kakati eyo yo jaji yatereza eyo n'akamala bukama awo yasetinga bulungi nnyo yasetingawo bulungi nnyo ndabanga nze nga bwe mulaba okusiibula kwe kukyali kuzibu okwajjajja ate gwe kwosinga okwagala andi kakati lulina kugamba nti okusiibula kwa jjajja olwaleero tetwetegese kiba kikosa enkyukakyuka tetwetegese waweera omuntu omulala akati bwe pa okujjako nga tugenda kukola n'oyo netugamba nti bannaayi tulwanyeeko kimala kyetulwanye kimala bannaayi akafo akaliwo mukakasuke nzikiriza kujjako ebyo tugenda okwogera naye wekibanga tugenda sigala kukangaza agende biki okutandika gavumenti empya baaba okulwanagana nayo ng'ekyali fresh olubengo olwo luzitowamu kubanga gwotegedde gye luvudde luno kati jjajja okusigala nga yakyayina ekintu esigala nga advantage era mwe kyemusabirira eri oludda lwaffe bwe tweyoolayoola kubanga obuzibu twafunye nti olutalo lwazze emabega lwaddidde eddala emabega nnyo bazze emabega omukulu engeri gy'aludibazeemu aludibaze lwazze emabega naye bwekibanga si kyekyo anything can happen ebintu bigenda kuimaginga wa nalabye Bayiga Luluma ayogeza maanyi ate okusinga ku Lukwago Lukwago twali tumusuubiramu bingi nti osanga asobola okulidinga opposition ne bayamaanyi naye ate nagenza okulaba nga Bayiga Lulume era bagenda kulwanagana ate ye nga wamaanyi mukko okusinga ku Lukwago ono akaaba olumaamiro wekibanga ekyo olwedde kiri observed bagenda kulwanagana bagala kumpamba mu kabiina naye Lukwago takkirize ne tugenda ne struggle ey'amaanyi okusinzira ku Bayiga Lulume empaga gy'awaga Bayiga awaga naye nalina obunafu bwe naye nga musambi mulungi okusingako ku Lukwago kubanga abo bonna tiimu eyo tiimu eyo ne Dr. Besigye be batutuusiza mu bino balwawo okusalawo balimu ebyo ebyobwemupi road mayor chairman 5 sijui secretary general DP ebyo okakana mawo atutte ekibiina nga bali awo because bali mu age ya mawu nabo okitegedde mawu nava eri eparacho najja akola ki nayola ekintu natwala ekibiina abantu bawonoze bansobera bagala kulemberwa nze bansoberera ddala it was a fundamental mistake mukulu Sseggo n'abandi badde bayola ekintu yawoozanga nti omwana alina amasannyalaze oyo omwana oyo aliko Emmanuel Emmanuel yamulimye Sseggo n'omusajja ow'obuvunaanyizibwa nkugambye bakajja okuzibuka amaaso nga tebalina kye bagamba ggwanga nga tekiriiwo Mpuuga omusajja yava mu Buganda ow'amaanyi njagala okutegeeza okulwawo okusalawo okwawo kwe kutukoze ebiki kwe kutukoze bino abampemba abo boolaba kwe kusalawo bawambe anti kakati okitwale mu maaso nze sikyegayirira bukulembeze yo levu nagivaako era ekintu emba sisobola kyekolera nsirikawo busirisi naye sikyaga nti gundi kola ki buli kimu kyonna okirabye erinnya lya jjajja olibangiza omukoledde birthday party omukoledde buli kimu kati lwaki bakukulembera nze risiki zenteekinze mu byobukulembeze toyinza nazoogera kakati ogenda kuwamba Munyagwa
oba ogenda kujja mu ngeri ki? Ate kati Munyagwa muwambako ki? Oyagala mpambe ki? Olina kuwamba Munyagwa ndi kiki? ave ku kibiina kakati ate gwe okulembera opposition. Munyagwa teweetaaga kati oyagala muwambako ki? Ekifo kiyirika naawe kyogamba wano okwokipayinga vacumi ebyobufuzi weetaaga kubeera pate president. kati Honorable Munyagwa munaasigala mukwataganire no mukibiina nga secretary general. Mukulembeze wa kibiina. Gwe wali oyingirewo. Mukulembeze wa kibiina ekiwandiise mu mateeka. Nga Lukyamuzi wali omukulembeze wakyo. Wa CP. Nze ndi secretary general wakyo. Full stop. Eyo yerevu. Naye kati waliwo emirimu emirala ate eminene egirina okugatta bannayuganda bonna. Kati gyogenda okukwata wabweru w'ekibiina. Tujja kulaba ekyokukola. Naye kati nzire mu ntalo zinalimu ez'okulwanira ekitaliiwo mulwanira bwa pulezidenti bwa kibiina. Ebyo twabirimu mu DP twabimala. Kati mukyalwanira bukulembeze kubanga waliwo omuntu eyambuziza ekintu ekyo nakati kakati general agenda kuwamba Munyagwa agenda kukola atya? Kati generation erina ebintu byebanja ebisukkako ekibiina ky'ebyobufuzi.